nga njaga tuyingire kate neno mu byobufuzi ebyakaasa mmeme. Abaana baffe abayita ku ssaawa Entebbe abayivu abali mu myaka egisinga okuba egy'omugaso abawala bwe baliberedde kuno ne bazaalira eggwanga abaana ne bakola amaka nga bagenda okukola obwayaaya n'emirimu egisingawo okuba emizibu mu nsi z'abawala sina ku ssente eziri awo ne ku $200 omwezi kumpi tuli mu kye bayita modern day slavery ne ng'olaba nti kati the biggest export Mwami Museveni gy'ataddewo yaku exportinga abantu baffe nyamawanga agamu gakoze labor export ne gafunamu ngeri organized sene eyaffe exploitation ensinga Cuba labor bateekateeka omuntu okugenda okukola ebweru era ne bamanya ne welfare neko singa ogenda mulaba Entebbe ku saidi ya Kago mulaba abaana bameka abo bakomerawo mu box ng'emirambo n'ebintu nze ojjukira nti nze nasooka kiwomamu omutwe kintu ekyo be bamenya emigongo buli kintu kyonna be bawanikiddeyo ku bulabba abali eyo mu makomera naye ye Mwami Museveni alinda kimu kuwooza baana abo kubawooza ensi endala zituuse n'ekiseera nti zatandikira kutwala bafumbi naye kati zitwala ne badokita lwa nsonga bazimbye villages bagenda ne bazimba ebifo ne bagamba abantu baffe abakolayo mu mayumba g'Abawarabu basula wamu kati ekivaamu n'emmere yaabwe bagitwala ne bagitunda n'abasawo ne bagenda ne babajjanjabira eyo kugamba ng'olaba eggwanga lifaayo naye kati olwaleero gavumenti temanyi na kumanya be baani yateekawo ebyo ebikampuni ebitwala abaana b'abantu byabannamagye abakulu bakyala b'abaministers bo batunzi b'abaddu bo batudde kuno bali ebirungi abaana baffe bali eri babakolera ssente bo bazikecula gavumenti bwe yakola intervention abaana abo baali bafuna $1.2 mukyala eyali owa Labour mu budde obwo Janet Mukwaya n'agendayo olwatuuka eri ne yeeyogeza nti fenna tuzze wano abaana abava e Uganda temubaseera omusaala gwe musembayo okuwa ssente entono mumuwa $200 ng'ekigendererwa kubasala bbeeyi ng'abatemyako nti mubawe $2 meka 2 era yo omwana ajja kugamba nti owe Uganda wa $2 naye atava mu nsi endala tebamuwaki gwe zityo olidde naye ate mu nnaku eyo mwe bakolera n'owulira ni gavumenti kati yabataddeko kakadde kamu n'ekitundu ekabaagaza ng'omusolo on top of okusala ku ssente zaabwe kubanga abaana baleeta foreign exchange wano muyitirivu teriyo omuntu abeeraawo nga akamente naye nga tayagala kugiwa biwata ekirala ekyennyamiza ye bbanja we twogerera wano ensi yaffe ebanjibwa ebbanja lya trillions 96 era Uganda singa kyali kibanja ng'eriko ekyapa singa abagibanja bakibawadda obuwumbi trillions 96 obeera wali mu parliament buli lunaku parliament okugiyita etuule mu bwesimbu buli lunaku wabaawo ebbanja lyetwewola netwewola ezigasa netwewola n'ezitagasa netwewola n'ezitudde obutuzi ku akawunti nga zatulema okukozesa naye nga twazeewola tuli eri tusasula interest trillions 96 kakati omuntu yali badde buli kalungi konna kolabako ne bwe kuba nti tuzimbye omudaala gwa katale oba toilet sente neewole we tutuuse wano tutuuse ne kuba n'okwewola mu bamanerenders bano bampola akamyundi kuwente kuba yo kyayina manerenda mpola akamyundi kuwente naye ne mu banka zino eza wano kubanga kwezo $1.9 trillion gavumenti ze bazibanja 44 z'Abannayuganda be bantu gavumenti bejjeeko ettaka lyayo lyabwe
ne babajjako ettaka eyo mu bizinga ne baliwo ababiddiko bannannyini ttaka ne batabasasula ne bajjako abantu ebibanja byabwe ne bayisaawo enguudo bannannyini ttaka ne batabasasula ne bannayuganda gavumenti beekozeeko emisango ne bagiwangula mu kooti nabo ne batasasula abasuubuzi baffe abasapulaayinze gavumenti ne batasasulibwa kyova olaba kampuni z'abannayuganda nnyingi ziri ku ttaka gavumenti yezikubye ku ttaka kuzeewolamu bintu netazisasula kakati ogatteko n'okwewola mu mawanga amalala kyokka ze twewola ate bannaffe abamu ze babba kakati nti abantu bagula n'ebintu n'otuuka okulaba ng'omuntu aguze ebintu nebyateetaaga naye olw'okuba nti nno ssente nnyingi ze bakuŋŋaanyiza ti omuntu omu bw'agenda mu ttaka n'agula yiika ne yiika square miles z'ettaka buli kyagendamu abantu kyofula apartments oziraba mu bitundu ebimu nga ziyise ziringanga ezigamba nti zimeranga butiko ne mbabuulira ne bwobba ennyo nga bannayuganda balala baavu ezi apartment zijatuuka ekiseera zibeere njereere nga teri apangisa kubanga bannayuganda abalala baavu nnyo nolwekyo it is in their interest okulaba nti buli muntu abaako wajja ssente asobole okugula ku munne. Honorable bandamu abaka ba parliament muyambye ku bantu kubanga botunulira ennaku zino abasuubuzi bali mu lutalo wakati waabwe ne URA olw'amateeka gayisibwa mu parliament nenga kati omusolo tegukyasoloozebwanga mu nkola yaabwe gye baalimu wabula gwadda mu value ate abasuubuzi bagamba value zikyukakyuka naye ogenda okulaba ne URA eyingira mu tteeka empisa y'amateeka gano ge tutambulirako naye eyinza okuba ng'eriko akabuuzo. Kyo kituufu parliament eno yekobaanye n'abafuzi ababi okutigomya bannayuganda ne tuyisa amateeka amabi ne tukulembera bannayuganda bubi nga bwe tubagamba nti amateeka bwe gatyo bwe gagamba naye okimanyi parliament engeri gyekola kitandikira eno mu kubba obululu titugenda mu parliament naye nga ababaka abasinga bazze ng'emitwe bagitunze ne bwe mwogera ebirungi era yajja ku lunaku lwakuwanika mikono ne bye muyisaako bye mukubako akalulu nga n'okubimanya tabikola ki tabimanyi naye ye bamugambye nti genda olondere ku ludda luno buli kimufa abalinganga nze tukikoze mu kuva mu kuteekawo minority report mu kutuuka mu kwediima mu kukaayana even to the extent nti abamu tutuuse na kukubirwamu kwagala kututta n'olwekyo basebo ne banyabo bw'otunuulira palamenti noteebuuza lwaki ababaka ba palamenti ani yabakema okubatuusa ku mbeera y'okukola amateeka aganyigiriza abantu baabwe nti kyekyo kyeggamba okubeera ne demokrasi ow'ekiguumaaza ng'omuntu amanyi nti nsobola okujja nenyingira palamenti naye ng'abantu si be bannonze nga bw'olaba Nambi bwagezaako okukola kati oyo bw'ayingira mu palamenti omusuubira otya okukola etteeka eritaasa abantu b'ekawempe kubanga mbutuufu si be bamusindika si be bakamaabe akalulu yajjira ku kabbe ababaka ba palamenti abatono abajjira mu maanyi g'abantu buli lunaku otulaba tetukyerabira tuwano najjawo lw'amaanyi g'abantu era interest y'abantu eyo nina okugisaavinga ne bwe kiba nga kyetaagisa kuwaayo obulamu bwange so bannayuganda Mwami Museveni azatta institutions emu ku emu era kati ne parliament era nga bwakoze abalamuzi nolaba omulamuzi eyasoma amateeka nga agamanyidde ddala bulungi bwatuuka ku kusala omusango neyeetunuza eri n'agenda e Masaka n'agamba omuntu nti yakola lobale mu kuziika nti era abasajja 6 babba akasimu kamu nga naye lobale eyo bagikolera mu kuziika n'omulamuzi n'atuulaawo n'aguma n'agamba n'omuntu ng'oyo Edi Mutwe nga bwe wamulaba ng'akaaba nti wakiri muntemeko emikono omulamuzi eyasoma obulamuzi ng'alina n'etteeka erimugamba nti omusibe bwe banaamuleetanga nga bamutulugunyizza wanu tojja kumusindikanga mu kkomera tu ne bagattako nti gwe ow'ekitongole ky'amakomera tojja kukkirizanga kumusiba nga bamutulugunyizza ne baleeta Edi Mutwe nga neeyamutulugunyizza ali mu social media yeewaana omulamuzi eyasoma amateeka n'atawuliriza Edi Mutwe n'amusindika mu kkomera n'omusirikale eyasoma obusirikale n'amateeka nga n'ekiragiro ekyo weekiri n'akwata Edi Mutwe n'amuggalira
Honorable naye n'abakulembeza abakulira institutions oluusi tunanenya President Museveni naye nabo oluzate beetaaga okutunula munabadde ndaba wiiki ewedde ensonga yakwata bannayuganda wansi ne waggulu ya oyogedde ku parliament nalaba speaker ng'ali eruwengeeyo baspeaker ba parliament obalabyeko abawera bano abayita mwami Museveni Katonda obalabyeko abalala sisuubira nti waliwo speaker yali atuuseko naye nga bo obwa speaker yabuli atya oyinza okutubuulira twali wano go w'amawulire olidde mwami Museveni bwe tumala okulonda akwata ababaka ba parliament bonna abapya abatwala mu retreat bokka bokka ababaka ba parliament abapya nga beenaalemu abatwala mu retreat bagenda okuva mu retreat eyo nga balina akamwenyu mu maaso ne mu nsawo olidde era nga buli kyalagira kye bakola akalulu k'obwa speaker kakubwa eyagezaako kubanga nze ndaba mukyala Kadaga yawa Museveni byonna naye olw'okuba ye bwe yabanga abimuwa nga yeeyisaayisaako ebbaliko bw'ati of course nga ne bw'aba n'amuyisiza ekisanja naye ng'amala okuteekawo semingire some form of debate oyo n'agamba oyanduyisa kati omukyala Anita yajja ategedde omulimu ekigobeza mujja we era ye mwami Museveni bw'agamba nti Anita ebuuka Anita tabuuza nti lwaki mbuuka abuuza nti mbuuke buwanvu kisebo bw'amugamba nti Anita sitama yayita nawo n'atuula ne mu nfuufu n'agamba nti oŋŋambye kusitama n'okutuula nkoze eki ntudde mu ttaka so va ku sipiika ye eyategeera mwami Museveni kyayagala naye n'agamba nti omukulu nja mukolera kyayagala nange neekolera ebyange ng'omuntu kati mu parliament ne mujjamu enkola ey'obwannakigwanyiza abalinganga nze kyova olaba nze ntuuka n'ekiseera n'oyimirira mu parliament emirundi 10 paka amagulu egakufuuyirira n'obivaako nguli asazeewo nti onamboze tajja kwogera wano parliament tajja kugyogeramu olidde sabaka ba parliament abamu agamba maama ekinkyaya kityo ki nze mazeeko emyaka 5 olunaku wiiki ewedde leader of opposition Ssenyonyi ye muntu eyasoose okuŋŋamba nti namboze tikiti y'ennyonyi yino jangu ogendeko ebweru mu myaka egi 5 mu myaka egi 5 kyatwalidde leader of opposition Ssenyonyi okugambako namboze jangu omperekereko e Kenya kati abaka ba parliament abamu agamba nti yennaku yonna mpitamu yaki kangende nesiriwaze ntwalira abaana bange emmere mukyo nfunemu ne kasente ngende mu kyalo abalonzi mbagulire tenti mbagulire sowaani ntekeyo empaka z'emipiira endulu evugeho nale baabeewo agabudde ebyo abantu basazeewo bagende mu ebyo ebitono kubanga ebinene byetaagamu obwaŋŋumya mutwe nze bamazaako emyaka 3 nga banemesezza okugenda mu ddwaliro lwakuwandiika minority report ya Lubowa minisita yampita naŋŋamba namboze bwewandiika minority report eyo sente z'okugenda mu ddwaliro tewali naye nga ki olaba ne mu kyalo eyo akabwa k'omuntu we kakuluma okujjanjaba naye nga gavumenti abasirikale baayo bankubidde mu parliament bammenye emyaka 3 neneegayirira sente nga bazinyimye ate nga bandaalika olidde nze n'okumpa sente ngende mu ddwaliro palamenti y'ensi yonna yamala kutuula n'embeera emu ku subject gye bayogerako ku bantu abali mu buzibu ne bagamba omukazi mumuwe sente kati batutegedde so abantu abamu okuyita mu nnaku eyo yonna beewaddeyo wali mu palamenti newankubadde ne ku ludda olwaffe olw'opposition ogenda okulaba nga munnammwe yeewaayo ajja bw'ati matter of national importance olugimuwa nyabo speaker oli mulungi nnyo Katonda yakutuwanga kirabo era nsaba n'ab'NRM bakulonde ku bwa vice chairman bwa chairman w'NRM era obeewo kati kye ŋŋamba abantu bange
babamenyedde amayumba kakati fe abamu abatasobola kukola ebyo ebyokuso kubanga nze speaker muwe ekitiibwa naye ate sobola mwesinza saagala mwesinza muwe ekitiibwa you have to respect her even at a personal level sister wange naye ate saagala kumwesinza nzire wali muwane era webale nalongo simanyani biki wayitirira wakola otya apaka ba parliament ebyo bebabeeramu abasanga bali ewa speaker wali bafukamidde kumpi bamwegayirira speaker funirayo munange ka trip ngendeko ebweru olidde nkwegayiridde nnyo speaker ku luno tiimu y'omupiira ng'egenda nteekaako ng'omukubi w'enduulu ng'omubasi simanyi ngaddukira mu kutiya kati bwe wabaawo ababaka baŋŋumya mutwe nga Nambooze nze sigendangako na tiimu ya mupiira ng'egenda nti palamenti erina emizannyo ŋŋendereko obola okuba afuna obuvune so ebintu ng'ebyo ababaka bangi sibali redde kubyeyisaamu naye nammwe abalonzi ababaka bwe badda muli serious ku level ki njagala kusooka kujjako bantu b'emukono mbeebaza ng'abalonzi nze abantu b'emukono tebansaba ssente in fact mu bitundu ebimu waliwo ekyalo bakiyita kirowooza n'ekirala bakiyita industralia bwe ngendayo nga ndi mu campaign ate beesondamu ssente ne bazimpa nti ngulemu amafuta agantwala mu kampeyini y'ekyalo ekiddako bwe bityo we byali badde mu nsi z'ebweru abantu bwe baba bagenda okwesimbawo kati nga wotulabawo wetu competingira kaadi ya NUP ekimu ku bintu omubaka kye yaliraze strategy ye y'okufundraisinga nti tugenda kusimbawo Nambooze sente z'okwesimbawo genda zijjawa era owulira mu America bagamba nti gundi yali layikira okuwangula tiketi kubanga mu fundraising yakajjayo miliyoni za dola bweziti kituufu fundraising kyebayita okuwagira kitegeeza support gwobeero awagira gwe w'amaanyi naye abalonzi bwe babanga omubaka kati nze gundi ambulera egula omutwalo gumu n'ekitundu omubaka n'agula ambulera buli maka katugamba aleseyo ambulera 15,000 n'agula akasaati n'agula buli kimu n'agenda nga yabigula kati naabo be bafa ab'opposition naye ab'NRM n'agattako ne Rio Cash ndigundi nkuwadde sente zizino jangu mu lukuŋŋaana kati oyo omubaka olutuuka mu parliament ajja gende wa speaker amufukamirire amuyite Katonda ne speaker naye adduke naye ayite president Katonda naye oluusi abalonzi bano ndowooza tetujja kubanenya nnyo kubanga oluusi nabo bafuna okubuzaabuzibwa bw'otunula olunaku olwaleero mu opposition mwoli abali mu kuyaayana okulaba nga muleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga temulimu mwekka mulimu bangi n'ebibiina ebirala naye olwaleero NUP eringa yeridde empanga yeringa yekyali waggulu kusinziira nga bwe biri naye bw'otunuulira be muli nabo mu opposition abamu babadde batongoza bibiina abamu babeera boogerera ku mizindaalo gyanjawulo abamu babeera boogerera ku budaala bwa byabufuzi naye ng'ate owulira omudumu bagwolekeza NUP n'okusingira ddala omukulembeze wammwe golowooza nti nekibi oli bwagamba nti no opposition ekyo kimufuula opposition in fact omukulembeze waffe gwoyogeddeko ye yaleeta formula yagamba nti aba-opposition n'aba-NUP tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe si ku bigambo ku biki ku bikolwa byabwe ebiina by'obufuzi ebimu byolaba bitondeddwawo ku demystifying opposition kugifuulanga eri confused biri sponsored to do exactly ebyo bye bakola byennyini nti naye nga bwe bagambye tunaamulabira ku bikolwa byabwe omulaba buli lwakuba press conference tayogera ku mwami Museveni tayogera ku nsonga zino zembadde njogerako wano atandika kulumbagana
Kyagulanyi kulumbagana Namboze kulumbagana kibiina kya NUP ng'omanya nnono munnange yeyita bweyisi opposition naye tali ojjukiranga bwe twavumbula nti nno bwe kuba kugeza abantu kubimera Mawu yagamba nti Namboze gwe olinganga watermelon kungulu oli wa kiragala munda oli mumyufu nange ekyo kye kyamzuula n'envumbula ne Mawu alinga ensujju kungulu wa kiragala ne munda wa yero era byombi byatuukirira Mawu kye yavumbula kyatuukirira mubutuufu munda nali wa red nange kye navumbula nakyo kye kituufu nti munda wa NRM nti ekibiina kyeyita kya DP nekigenda wa Salimu Sale nga kinatuuza delegates conference era nakyo yagala okitusibeko nti nekyo kibiina kya opposition gwa abantu bagenderere bye bakola bye bali so si bye boogera okwepatika ne weyita opposition kyangu naye byokola ddala are you in opposition oba bakutadde mu opposition ojiteeke ku bunkenke buli kaseera ku bunkenke mu bigambo byabwe nga sibamenye mannya bagamba temuwadde kifaananyi kya bukulembeze ebyobufuzi bye mulina tebiwadde kifaananyi kya bukulembeze obuteeketeeka obulungi ekyo bakitegeera ddi okusinziira ku ngeri gye mukwatamu ebintu nagenda okuyingira mu NUP abamu booyogerako nga be bakulembeze baayo to bennyini kakati omuntu bamala bye bino ng'ebyabakyala bala amala kukwata na musajja aye n'olyoka okuba endulu ku kyalo mbu n'okumalako tomalako nga kutte n'omusajja bakutte n'omusajja oli ye Saalongo gwe Naalongo Saalongo nakukwata n'omusajja n'olyoka ogamba mbu era n'okumalako etwala eriyo obadde tomalako Saalongo lwaki bulijjo tokyogerako so abantu bano mu kutuuka okwogera bino kiki ekyasooka okubaawo bavaayo olunaku lumu ne bajja ne reforms nga Kizza Besigye yasituka olunaku lumu n'awandiika gye bayita reform charter n'agamba bannange tulimu NRM naye kino nakino byetaaga okutereeza kino kyasoba era kyasoba bwe kiti nakino kyasoba era kyasoba bwe kiti n'afulumya gye bayita reform charter Museveni mu kifo ky'okusoma reform charter atereeze yadda ku Kizza Besigye n'ayiribya n'ayagala okumusiba na byonna ebyaliwo mu myaka egyo egy'ekyenda ne ale 2000 oyo ye muntu alabye ekikyamu mu kibiina naye singa baamala mukwata ne bamugamba Besigye oteeberezebwa okubba obukadde 5 n'alyoka agamba twala eri naawe oli wafugabbi abantu baligambye nendala Besigye ayogera ku fugabbi so abantu abo kiwandiiko ki bwe baali bakyali mu bulungi nga buli kye baagala mu NUP bakifuna mulundi ki bwe bavaayo ne bagamba nti bannange kino nakino bigenda bulungi era tusaba tubitereeze mu platforms zonna ze tulina either mu palamenti oba mu organize z'ekibiina endala naye bamala kukwatako ku kino n'olyoka ogamba nti oyogere obuzibu obuli mu kibiina kati awo tebategereka omuntu ne bw'abanga yali yagadde okutegeera nga nze nemu okutegeera kubanga ensonga zo engeri gy'oziroyizinzeemu tebadde yakuki yabwesimbufu kati Katonda atuyambye abantu abo abamu bakoze ebibiina katulabe bwe banaabikulembera bulungi kati twalowe woganye okuboogera amanya ne kati laba owekitiibwa Bwanika aludde ng'alina ekibiina PDP People's Development Party ne NUP okujja nga PDP weeri yo PDP ate kyekyagigaana yo okugenda mu maaso nekola ebituufu nalabina omukulu wa SDP omukulu owa Social Democratic Party aludde ng'alina ekibiina ekyo SDP kale oba yo NUP erina ebizibu ebyo byonna ate yo SDP ekyagigaana okukola obulungi ki ye gyali omusajja akkiririza mu demokrasiya kyekyagigaana okutambula obulungi ekirungi kakati ne mwanyinaze yakoze ekibiina lidde kakati essaawa yeno atulageko ku ebyo byonna byagamba bye tubadde tukola obubi muki
mweni yupi tulirenga babikola obulungi tie mweni yupi teri demokrasia tie kakati gwe okulembera kino ekibiina delegates conference yatulawa yakulonda naye honorable obaddeko mu abantu abamu baagala kutumalira budde amaanyi ge twali malidde nga twogera ku muntu yennyini atutuddeko atukuba engalabi ate tubeere diverted tudde ku bo n'olwekyo nze emirundi gino mbadde nsaba era n'ebyo byombuuzizza tukomena ku ebyo kubanga mu buli ngeri newankubadde abo bayambako kuba tutulugunya naye si be baleese eno embeera eriwo omuntu atusibyemu mu mbeera eno era oluusi asponsoringa n'ezentalo n'ennyumba ezitatadde mu bibiina byaffe omwami Museveni. Okay. Honorable njagala kugendako ku mukulembezeewo ng'omuntu bw'otunuulira resistance oba okuwakanyizibwa kwafunye kankuyite kuwakanyizibwa Honorable Kyagulanyi okuva mu ba opposition banne bennyini wali obaddeko waneene ebbanga era kyekimu ku byakuleesezza nkakasiza ddala bulungi nnyo nti walaba ku omugenzi kati Dr. Semogerere we yabeerera mu opposition walaba Dr. Besigye wabeeredde mu opposition olwaliro ali mu opposition ow'amaanyi Honorable Kyagulanyi bano resistance gye baafunanga mu bannaabwe nga seeri mwenare naye mu bannaabwe mwennyini yabeera etya neene eryeta na lwaki kiri bwe kityo Buganda agamba ogugwa teguba muka nalaba Muzeeyi Semwogerere abantu abamulwanyisanga Muzeeyi Semwogerere Mau yegatta na Gulawoli ne batandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi nga Gulawoli ye president general nga Mau ye secretary general wakyo era ekibiina kyabwe mulimu omukulu gwe kyali kikola kuvumirira Semwogerere eyo gye yava nadda jijukira olunaku lwe twagenda mu delegates conference enambole nze mwe nafuukira omwogezi wa Democratic Party nga waliyo tiimu emu eya NASA Sebaggala yajja mu delegates conference eyo ng'alina akakeesa akajjudde $, ng'agenda akabikula nako ng'alaga badelegate bw'ati fakti yafumbawo n'emmere n'aga nti abawagira Semwogerere bakusiiba njala naye waliwo wali buffet ayagala emmere ya Sebaggala jangu ogirye naye nkulayirira abasajja ba DP ab'omulembe ogwo basiiba enjala ne batalya buffet. Mau ebigambo bye yayogerera ba Muzeeyi Semwogerere ku lunaku olwo n'abayita ebikongoliro yabagamba nti bano ba Semwogerere bw'aba kasooli bikongoliro empeke zaabagwako dda buli kimu yakibayita olidde so abantu okukola ebibiina SDP bamabike babikola ku mulembe gw'abakadde baffe ba Semwogerere ne balemeseza ddala ekibiina ky'abavubuka ekya UID okutambula UID nga yalemesa DP okulonda UC League naye ng'ate nayo yagaana okukkiriza obukulembeze bw'ekibiina ogifuga ne wabeerawo okusika emiguwa okukola ki Semwogerere agenda yegatta ne Cecilia Ogwalo basobole okufuna Northern Uganda ne bamwogerera ebigambo bingi nga bwatunze Buganda nga bwe yeegase n'Obote nga bwakoze ki so buli muntu afunye okuwakanyizibwa kuno okujjako ky'oba omanya nti mwami Museveni buli mulundi laba abawakanyiza Besigye ebyo byonna ebibiina bi PDP babwanika babitonzeewo kulwanagana na Besigye ne bamuwaako n'obujulizi mu kooti nti munnange tebannamubba akalulu kabaddeko amazima na bwenkanya era naye ne bamwogerera Besigye Munyankole simanyi mu Western bategeragana ne Museveni ajja tugumaze era naye ne bamwogerera ebigambo bingi nnyo kumpi era ttiimu yemu eyo waliwo abantu abamu nga bino ebintu babikaddiyiddemu ng'okuva nga bavubuka olwava mu university bappa ne bayiriba n'ebyobufuzi ebyo bwebityo ebyokulwanyisa opposition ate nga bebagamba nti opposition ne babirwamu era kakati bebamu era bennyini abali ku Kyagulanyi tewannajjawo n'abantu bapya bali awo so nze kyenjagala okugamba nti but when you see them fighting kitegeeza ki kitegeeza nti nno
omulimu gw'okuwakanya mwami Museveni ogukoze bulungi bano kye bava bakukyukira bonna bakulwane bwe bati tewabeerangawo omukulembeze waffe wa Namaddala gurupu eyo gwetalwanyisiza bw'oba okigenderera nze batuuka ekiseera nga batwogerako nze ne Lukwago ng'abavubuka ababuyabuya mukubanga twalemera ku bamuzeyise mwogerera abo okubawagira nga bo babavuddeko njijukira buli we twagendanga mu wakirabye twagendanga mu nkiiko za DP awo ku State Square awo emigo ne givaayo abantu ne beekuba omusaayi ne guyiika ttiimu emu ng'eyingira mu nkiiko za DP nga yo kyeyagala nti buli lukiiko lwa DP we lutuula enkya amawulire gawandiike nti DP ewunya musaayi baalwanidde mu lukiiko ebyo byabeerangawo so kwega si bipya wabula kye ŋŋamba nti buli w'obiraba nga bitajetinga particular leader ng'omanya nti kati oyo yali ku mulimu omutuufu ogw'okuvuganya mwami Museveni okutuusa ono omukemi ng'avuddewo bo bayuda tebajja kulekeraawo okutuusa omukemi ng'akoze eki ng'avuddewo era n'ebibiina ebimu tuli bakubinunula bununuzi nga tununudde Uganda nega nti Uganda twaginunudde ne DP nenunulwa ne UPC nenunulwa na kino nekinunulwa nakiri ekibiina ne FDC nenunulwa so it has always been like that era bwe kijja okuba okutuusa nga twejjeeko kawenkene. Waliwo ekigambo ekyali kyogerwa nti okujja kwa NUP okufuna amaanyi ago gonna ababaka ba Parliament be yafuna gwali muyaga era omuyaga ekiseera bwe kiyita nga gukuntanga gugenda NUP gyetulaga eno olabawa Kyagulanyi yasoberera mwami Museveni all along ababaka ba Parliament abo twali bawezezanga naye baali bababba ne Kyagulanyi bwajja bamwanda ratinga ni mwami Museveni ya mwanda ratinga in fact okusooka basooka kufokasinga ku kimu nti Kyagulanyi agenda ku weekendinga Kizza Besigye so nno lw'oyagaliza muka kitaawo Lutaki nnyoko bino ebintu ebimu nga Museveni okuluzinga in the whole country Museveni ya losing to Kyagulanyi in the whole country because tebasuubira nti abantu bajja kugula Kyagulanyi to that level kati omulundi guno kye bategese si kuwininga beta ne kubba beta kwegamba omulundi guno bali mu kutegeka tibannange ono tazanyirwako naye muzibu nga bali abamusooka n'okusingawo kakati omulundi guno batutajetinze era nga bwegamba nti bwe kunaaba kye twalabye Kawempe kibagenda okuteeka buli wamu to the extent nti NRM babba akalulu ke Kawempe ne batuuka n'okwewawaabira nti tuwaabira Electoral Commission olw'okutubbira obululu e Kawempe tuwaabira amagye olw'okukuba abatuvuganya ate nga akalulu tekasaana kubaamu okkuba nti ye wamma kooti akalulu kasaana okubaamu okkuba tekasaana kubaamu okkuba nti gye twakuba ab'e Kawempe gyasukka ne kooti negamba akalulu kalimu okkuba kale nkasazizzaamu yo kooti kyetaatukolera kwe kubeera kubanga kooti nazo ziteekwa okubeeramu activism nti bwe muba okuba kale kwaliyo era tekukkirizibwa naye okuba okwo kwali kufunira ani kwali kufunira Nalukoola oba kwali kufunira Nambi ne ku luno nti beetuuka n'okwetwala mu kooti ne beewawaabira bye baakola ekyo kye baagala okukola mu Uganda yonna bakulowooze senti guno muggundu guno si muggundu ennaku y'Abannayuganda ebamisa mwami Museveni akalulu weri in fact kati n'omulundi guno nene na nnyo n'okusinga bwe yali 5 years ago era kana akalulu nga tudirinze n'okubba Bannayuganda singa mukkiriza ne tutambulira wamu mu protest vote mwami Museveni ajja kutuuka ekiseera nga nga bwe nalaba wali nga tuli e Makerere nti babba akalulu ka Nalukoola paka bwe batuyita ne batugamba bannanyi kati muleke biri ebyokubba tubireke kasiteera musigadde muwangudde katubalangirire bwebati Electoral Commission bwe yatugamba ekiro ekyo kwanna kulabikiro waliyo nti buno obululu olusanvu lwe bababbye mu bwesonyiwe na luno olwenda mu lwesonyiwe kasita musigala muwangudde
bwe batu bwe balangira omuntu ebyokuba kuba emiggo mu byesonyiwe kasita musigala mukoze eki muwangudde so wajja kutuuka ekiseera ne ku presidential election singa tugenda mu protest vote bannayuganda Mwami Museveni agambe Kyagulanyi nti kasita byenkubye sikuwangudde kati bakulangirire because bibaddewo mu mawanga mangi nti omuntu nabba akalulu naba nga talina kwabbira kati nga bwenkulaze nti ewaffe wabaddeyo ebyalo ne tukeera ku makya nga mubuzeemu omukadde n'ogu ayeewandiisa ku ludda lwa Museveni kati ne bw'oba oyagala okubba kati awo okola ki era baabalangiridde so bannayuganda kye tulina okukola is to go and overwhelm the dictator kye bayita omuyaga they were just overwhelmed omuyaga tebwali bunafu bwa kibiina oba bwa abavubuka bano abavaayo ne balaga ennaku yaabwe through supporting change olina ekizibu kyabwe n'ekimu kyomaze nti luli unemployment yali waggulu kati ogikozeeko nti luli okutyoboola eddembe ly'obuntu kwali waggulu kati okikozeeko nti luli obwakabaka wali obukaabya kati wabusasudde nti liri eggwanga libaddemu obubbi kati ababbi bwabakutte inene kesi embeera yeeyongedde kubaaki bubi so basabo ne banyawo tetuteekwa kunafuwa tunaaba tunafuye banyaga tunaaba tukooye banyaga eno yessaawa ey'okusitula resistance ey'amaanyi and make this election a trigger for change ate kisoboka ndabawo okunyiigagana mu boludda oluvuganya n'okuwa omukisa ebibiina ebirala byogambye nti tunaabirabira ku bikolwa byabyo NUP okufuna abantu abangi ku kifo kimu abakivuganyako nabadde ntunuulire wa munnamawulire munnange ewa Zambaali bali eyo bayitirivu ate nga kadi egenda kugenda ku muntu omu oba bannabyabufuzi bo beeyawudde bo bannayuganda beegasse nze mukono nesimbawo n'abantu 7 naye fokasi yange njiteeka ku NRM tewabangayo lunaku lwe nali ngassa obululu bw'abantu abo 7 nga butuukako wadde mu haafu y'obwo bwenfunye omuntu ajja n'afuna 5 obululu 5 mulala n'afunayo 6 afunye nnyo n'afuna 2 nga nze nina obululu 5 so oba asigaddemu oba tasigaddemu bino byogamba nti nno bino ebibiina simanyi DS manyani bazze bagabanye obululu bwaffe abazitowereddwa mu jejendi ndabawo embeera eyo nabadde mukono saabalabye we bawandiisa bavubuka kakati twegatte batuweeki nga si kwegatta naye bano abammiddwa kaadi ate nga bayinza okuba abamaanyi ne bagenda ne bafuna kaadi z'ebibiina nze njagala okuwa bannabyabufuzi bannanga amagezi naddala abato nti bw'obanga toli ready kukkiriza binaava mu kamyufu tokeetabaamu bwe weetaba mu kamyufu manya nti either kaleeta gwe oba kaleeta omulala it is easier mu byobufuzi okuteekinga sabatiko ey'emyaka 5 okusinga okulwana n'abantu because NUP is basically the people okusinga okulwana n'abaki n'abantu mwakirabyeko wanewa Nalukoola babagamba nti mmwe ekibiina tekibawadde ne bagenda bafunayo obululuki tebalina bululu bwe bafuna kubanga ba abantu beekawempe ennaku yaabwe yali yabagatta dda nga bagimanyi era nga bamaze osetolinga fo Nalukoola nakakati yes akalulu era we bataakuwa kaadi nga togisaana era ne bw'onoowaguza oyo yekka anaawaguza n'ayitawo nga independent n'awangula yoyo nga bamumma kaadi mu butali bwenkanya era n'ebibiina n'abakulembeze baffe tubasaba ekintu kimu titebakemebwa kufuna malala abadipi bagenda ne bafuna lumu amalala ne bagamba nampozi oyo kemulaba akayanira tikiti ya dipi kubanga dipi y'amaanyi nnyo emukono ne bwesimbawo ekidomola kiwangula ne batwala tikiti saakoma kuwangula ne ku luno nawangula with a very very big difference si kyekyo kyokka na buli muntu yenna yava mu dipi nange n'awangula era dipi yayisaamu kansala ogwo
emukono so ebibiina byaffe bino by'amaanyi nga bitambula n'abantu ekibiina kiba ky'amaanyi nga kitambula n'abantu ekibiina bwe kifuna amalala ne kitandika okukola ebintu nga kyo kirowooza nti kyekyamaanyi abantu bajja kulonda oyo kandidate waabwe gwe balabamu enkyukakyuka kubanga newankubadde batulangira omuggundu era waliwo n'ebitundu ebimu abantu abafuna kaadi ya NUP era ne batawangula including here in the metropolitan area so sigamba mbu nno gwali muggundu pase NUP yafuna bakandidate abalungi yalina ensonga ntuufu yafuna omukulembeze ali charismatic eyawa abantu essuubi naddala abavubuka ate nga be bakola majority mu ggwanga n'abawa essuubi kakati omukulembeze teriyo kyabugagga eri kibiina kyonna ng'okufuna omukulembeze ng'ali charismatic abantu ne bamugula n'abawa essuubi gwe woobeerereyo ng'obuuza nti kale essuubi balifunye batya mwoyo nga balifunye beba abakulembeze abali god sent nga katonda yambasindikidde Joshua yali tamanyi nno naye kwogera ne katonda bwe yamulonda n'amugamba n'omugamba ate nze nga simanyi kwogera nti nja kufuna Musa yali tamanyi kwogera n'amugamba nti nga simanyi kwogera nti nina naagira nti nja kufunirayo anakwogerera oli Samwiri yali yeebase n'okwebaka n'awulira ng'oli omuntu amuyita ng'ayita ye so basabo ne bannyabo bino byonna tubikola ebibiina biri awo naye ekibiina obulungi bwakyo sinnyukuta nti NUP ekibiina bantu kubanga kiwadde we tuli wano mu Uganda ekibiina ekiwa abantu essuubi y'okwenunula ate nakyo ne kikuuma obwesige obwo ne kibanga bwe kiba kironda abantu obatuma emirimu kironda abo abantu abenkanya essuubi lyerimu mu bantu era bwe kiva ku ssuubi eryo ne kitandika okwabusinga that trust w'olabira ng'omuntu eyabadde jja atiikinga ku nkumbi nga tewaliwo amusomesezza akeera n'atiikinga ku ambuleera w'olabira nga bakwata Erias Lukwago yajjanga independent naddanga owa DP n'amala najjanga owa FDC naye nga abantu bakyamulonda kubanga balina kye bamulabamu so nze ekibiina kyange era kyenkyewazisa ate era kyemmanyi nti abakulembeze bange bakimanyi kwe kutambula n'abantu kyova olaba bwe baba bagaba kaadi ewaffe eriko obwambega abantu bo mu kitundu ekyo bagamba ki ogenze noyogera ku Zambali waliwo omukutu ogumu gwatuteyo akazindalo nga ogenda gamba gwoyagalani n'omusajja yabadde tamanyi kwogera kigambo Zambali yakyogedde era yayogeddeyo ekikifaanana buli muntu nategeera nti oyagamba ani Zambali so kyetulina okukola oba abantu bazze 10 oba bameka abamu bazze lwakwagala ddala kulowooza nti saawa yeno tubeeko naffe kyetukolawo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe waliwo abalala abazze nga bagamba nti nange saawa yeno nfune ku mulimu mulimu guno ogufuna namboozi abadde wano juzi mulaba bwageze mulaba bwanyirire yali atunda endagala nange kaŋŋenda awo waliwo abalala nga bawendule bagendemu aba NUP obataataaganye mwesimbewo bangi sabo bamanyi n'okubawa ssente nti wama naawe mwesimbeko omutawaanyi owulidde naye ebyo byonna tulina okubibuuka tusigale ku nkola yaffe yes muzze bangi naye abantu bagamba ki abo abangi bwe banaawulira by the way ekawempa abasinga obungi be baawulira abatono abeewaggula ne beesimbawo era abantu babalaga nti twali tetusaaga twali tetugamba mmwe twali tugamba nalukuula honorable waliwo ekiriwo abantu kyeboogera ate nga ndaba naawe okigwamu ekya abaka ba parliament abaludde mu bifo nga ndaba naawe oli omu ku bo kituufu najja mu parliament mu June wa 2010 gy'emyaka 15 kati era omuntu asobola okugamba nti nambuuza oludde mu parliament kituufu but tewaliwo teeka lyonna lye nakyusa
to stay mu parliament ti Namboze yakyusa ssemateeka asigale mu parliament era ngenda ne ngamba abantu nti Mwami Museveni bw'aba ayagala obukulembeze obutaliiko kkomo ajje yesimbe ku bubaka bwa parliament tekuli kkomo tusobola busobozi kwewuunya nga bwe twewuunya Moses Ali ne mukulu wange mukyala Kadaaga naye tetusobola kugamba nti nno teweesimbawo owulidde ekirala capacity ey'okubba obululu nga nayo sigirina so we tuli wano ebifo bino bye tulimu si bitiibwa ntino kiri prestigious ebifo bino bye tulimu tuli mu lutalo bifo bya lutalo kwegamba president waffe yakyogedde ennaku ezo these are not crowns to wear these are armors ebyambalo bya ku lutalo nti tubeera mu bifo bino strategically nti beera omubaka wa parliament kikuwe platform mu lutalo mwe tuli olutalo lwe tulimu twetaaga abavubuka bangi amaloboozi mangi nnyo amapya naye twetaagawo n'amaloboozi amagundiivu okunyweza amajja temusobola kubeera na kibiina kya byabufuzi nga kirimu egigurupu emu abo bennyini bowulira boogera nti bannambooze muluddewo singa tukeera ku makya ne tukola press conference wammanga awo ne bagamba Nambooze nti ye Ssemuju nti ye Sseggona nti ye Elias Lukwago wali nti ye Sewungu tumenye tetuwera na 50 balekulidde bagambye baweerezaako ekimala kati bawummudde abantu abo bennyini be bajoga nti abo bagule era mu butuufu tuba bagule ne tukikola abantu bennyini bagamba nti abo bagule naye era mu butuufu tuba baki tuba bagule because Muhoozi ali 51 nze ndi 55 Muhoozi bamuleeta bagamba tuleeta omuvubuka ng'ate gwe mwene UP ogamba mwenkana titugoba omukadde parliament eyo gy'olaba eriko buli kintu kyonna wabaawo institutional memory ti gwe genda mu parliament olabe baganda baffe abazze mu kisanja kino naffe baliwo abasinga okukola obulungi olaba n'owekitiibwa Ssenyonyi kyamwetaagisa Mpuuga wakiri okumukwatiramu emyaka 2 egyasooka n'ekitundu alabe we bitambula naye alyoka akole ki akwatemu so NUP eri safe ng'erina abantu ab'ebiti byonna bwe tuba lwakuba nti mu parliament tosobola nakutwala baana bato naye bwe tuba mu lutalo n'abaana abato bagenda nagambye nti luno tetuli mu nkola ya bina byafuzi nti tuli awo tuvuganya era nti tulina n'ekitiibwa ekyokugamba mbona afunyeeko ne munne kajja afuneko bino si byakufunako lutalo lwakununula ggwanga nti bwe mubeera mu lutalo olw'okwenunula n'abaana abato n'abakadde sigambye nti nno twabadde tunoonya bakadde ba myaka 65 tubasimbewo ne babula mu bitundu ebimu nti batubuze nabubuzi era ne twewuunya NRM gye bajja kubanga mu Uganda abantu abo si bangi nnyo nti onoogenda ku kyalo n'ofunako omwenda gwa NRM n'ofunako omwenda gwa NUP n'ofunako omwenda gwa PFF n'ofunako omwenda gwa DA n'ofunako omwenda gwa FDC n'ofunako omwenda gwa UPC tebaweerayo owulidde so bino ebifo biringa nkugambye tebiwera na 5 bye tulimu ababaka abawezezza emyaka 10 mu parliament tebiwera na 5 so ebifo bingi nnyo nkugambye in this particular election we need 3 million candidates mukano akokwesimbawo bwesimbi twetaaga miliyoni z'abakandidate satu mu Uganda tewaliwo teeka ligana muntu kwesimba Kalamoja ne bwaba ye Nambooze naye ojja kusanga nga mbitundu ebimu olemereddwa okuraisingayo bakandidate ngate mbitundu ebirala
olina abantu balwanirawo songa n'abalwanira mu bitundu ebyo abamu babazaala mu bitundu ebyo biki ebyo so sigamba mbu neewolereza for me I'm looking forward to retirement but mu kiseera kino ndowooza nti olutalo luno lukyatwetaaga seeyogerako nga nze njogera ku balinga nze nti olutalo luno lukyatwetaaga ne batabani baffe ne baganda baffe bato baffe nabo bakyatukola ki bakyatwetaaga tuleme kugamba nti nno just omusaala omutono ogujja n'olutalo luno nti gutandika okutuboolaganya twejjeko n'abantu abakyali ab'omugaso ennyo mu struggle nti tubalitayalinge just for the sake of it so omuntu omulala asobola okubuuza but yes osobola n'okulwana ne bw'obanga toli eri kyova olaba nti NUP bwe yalanze nti waliyo ebifo bino ebyobukulembeze mu kibiina saasabye not because sali eyagaliza kubeera ku national committee y'ekibiina kyange but saagala ku kipayinga just office lwakwesitula nze nga muntu ate bwe natuusa ekiseera ne ŋŋenda ku executive y'ekibiina ng'ate nonta wajja kutuuka ekiseera nzije ŋŋambe nti bannange ab'NUP ndiye hoping mukama nsaba tuyambe tuwangule nakyemalira omulundi guno naye era going forward wajja kutuuka ekiseera nze nga nsaba kukulembera mu kibiina so si mu bukulembeze buno obwa office for now ndi mu elective politics because I think I have capacity ey'okusaba ekifo kino ate nze bwe mba nsaba ekifo kino emukono sikisaba bwomu era singa gyo walabye nga njijja ku NUP wali okukomyawo empapula nazze ne bakandidate abalala 10 nakulabye mu mawulire mu interview akawungezi twakulaze 10 mwameka ng'olina abakyala babadde bambadde yes so ku kifo kino ntambulizaako bakandidate almost mu Greater Mukono nentambula ne bannange ne tubanga kunze kwe bakuŋŋaanira obukulembeze obwo tubazimba wafunikewo omuntu omulala abutwale for now nze nkyabulina naye wajja kutuuka ekiseera ate bugende ku muntu omuki omulala kale honorable obudde bwaffe ndowooza bwebwo katumalirize programu eno eddakiika we ziri tusigazizaayo ntono naye nakaneera kankakugambemu waliwo omukyala bamuyita Nancy Pelosi mu America yayingira elective politics in 1978 era abadde speaker mu America naye ye yakulembera okugoba Trump nga Trump yakamala emyaka 4 mu bukulembeze naye olwokuba Abamerica balina we beetuusizza mu kumanya ebya demokrasiya teriyo yamuwoganira namugamba nti gwe Nancy Pelosi lwaki ogamba Trump aveeko ng'ate gwe wajja dda wano emyaka 50 because bamanyi nti these are two separate offices zanjawulo nnyo emu ekola amateeka endala erimu obuyinza bw'eggwanga bwonna kati obuyinza bw'eggwanga lyonna yo yagala akyuke ate in fact sina function one kubanga ssemateeka ye yali amulagira two ku lw'ebigaanyi nze singa bajeti y'okuzimba eddwaliro emukono erimu mu buyinza bwa MP singa abantu b'emukono eddwaliro lyaffe liri mu x-ray singa lijjudde naye omubaka wa palamenti otuula n'abanna abalala bangi okusalirawo eggwanga ate kati baatugamba nti ebiteeso byaffe biwa magezi naye si kusalawo kwa nkomeredde eri executive so abantu abali mu executive tebasobola waliwo ekintu mu luzungu kye bayita gaslighting ye muntu omugamba ku kirala naye n'akutunuuliza ekirala mu ngeri eremaza obwongo obulaba amangu n'abulemaza lwaki olemedde ku bwa pulezidenti nti naawe olemedde ku bwa kalidinaali kwegamba honorable Sibula n'ebigambo bye ebisembayo ne basebo ne banyabo njagala okusinga ennyo okwogera erimu abalenzi abato n'abawala abato olunaku lw'enkya lunaku lwammwe
abali wakati w'emyaka 18 na 3 ng'oli mu myaka egyo keera bukezi ogende ekyalo kyammwe ekikuŋŋaanira weetabe mu kulonda abavubuka genda n'endagayo ndagamuntu yo bw'onooba nayo tokkiriza omuntu okugamba mbu ate toli mu register kuba twawulidde register ezo twazisabye ne bazituma n'okuzituma mulwanirire eddembe lyammwe mulonde bavubuka bannammwe abawagira enkyukakyuka ffe bannambooze be mulaba twatandika ebyobufuzi nga tubitandikira mu youth councils olwaleero ffe babaka ba paalamenti abagundiivu n'olwekyo mbasaba mugende mutandika olutalo lwammwe enkya nga mulonda enkyukakyuka neewuunya omuvubuka wa leero atalonda nkyukakyuka aba asaana kusabira abanako n'ekizibu n'olwekyo mbaagaliza obuwanguzi enkya mu butuleetere naye okusinga byonna mugende nga mumanyi nti kano akalulu tukalonda buterekaamu kye bayita protest vote. Okay. Kale tuyanza nnyo tuyanze omulungi atambule naffe okuva gye twatandikira